tuvuddeko ku nsonga ya Zex. Kati mubudde bugenda. Batukuba nnyo wano ku Zex. Kambalaga amanyiga people power bagamanye ku Zex. Kubanda buli omu ambuuza Zex. Aina data set na kunyonyola Zex. Ndaba mugifudde ensonga. Mwagala kuba TikTok. Joe Zex Bilangilangi bali ni concert ye mu kifo kyennyini I think Clever Gye yali. Acha Zex yali kitonoko ku kya Clever Gye. Ekibadde kiddaka waggulu. Ogwa Clever Gye gwali gusaawe nnyo. Okay. Kyabadde lunaku lw'eggulu naye nga tana kyabadde mungi yabadde. Ekisooka nodda ku kiddako. Naye ekivulu nga kikomekkerezebwa tiya gas ya. Tana apu yabadde mbi. Kansoke nnyonyoze bana Uganda kadima. Kansoke wa Bajjo Bajjo bane kansoke mbajjeko muganya okwefuga mbadde yaga mubeereko ba freedom ne eko mungi kakati bana Uganda mwenna nkedde kula TikTok ngejjudde nga musekerera flop ya Zex kati ngenda kwogeranga professor mwenna abalabe mujje kuno bayigirize kuba muri mu kusekerera Kyagulanyi nda Aliyani yabasimbu babasimbudde Aliyani skin yabasimbu kakati mumpuliza wanonjega muwuliriza wabali ku radio abali ku BTFM balaga amanyi g'omusajja Bobi Wine nze wana wana bya kisiru ngenda bawa factors je ekitabo ne pen buli yagala okumanya kyatuse wa Zex nkwegedde je ekitabo ne pen owandiike tuli ku radio esinga amanyi mu ggwanga mbalaga nti Kyagulanyi wa amanyi bobanga oyingira ekivulu kyonna kadima va ku simu naawe kadima tuli mu kuteesa wano njagala owandiike wonyo va ku simu tokwata masimu nga tusomesa professor wabanga asomesa masimu ogajjangako kubanga ku internet kuno ndabi basekerera Zex basekerera drop ya Bobi Wine kakati bana Uganda Aliyani elikumyemu Aliyani yakumyemu bani kakati bana Uganda omusajja gwe bayita Bobi Wine mumuzanyirangako Zex bilangilangi sobola musasulira mutwalo Kaye sobola kwata ku mitano ngasasira Zex bana Uganda balaba content ebintu bina ebireeta abantu mu kivulu music content goyina venue kiba kikulu ennanga kiba kikulu ne publicity yokoze eba kikulu kakati bana Uganda mumate musima ndi Kyagulanyi wa amanyi bwe mumate musima ndi Kyagulanyi musajja nnyo ku bantu bendalabye wa Zex by the way so ya Zex yasize okwanika Kyagulanyi Zex teyalanga ko sereba ku bana ya Zex era ne Bobi yebola Bobi Wine ekimugaye no muganda mwenna batambuza ku nenjoga mukisalemu mutambule muyige kubanga Bajjonze nsomesa Zex yakuba banda Zex taina luyimba Zex takoze toko shows akomyenga mu press conference Zex ye muyimbi asinga empisa embi gwe ku Bajjo nange nyini ngasola Zex tabadde na promoter tekivulu kinabe kiba mu promoter amanye ebintu byateekamu okusikiriza abantu tulina two types of advertisements kamba somesa abali ku radio tulina kibayita commercial advertisement ne persuasive advertisement Zex yakozeeko kikyo teyataddeyo bulango tabate na promote ya persuading na public kujja mu kivulu kye era bana Uganda mwenna abasekerera Bobi Wine abantu ababadde ba Zex oba 10 oba 5 oba 8 baze because of Bobi Wine mu bufunze Zex yatalina kufuna wadde omulema ayingira ku kivulu kye mwenna mbale mutambuza propaganda katono nnyo kadima mbale mutambuza propaganda abantu be mwalabye wa Zex Kyagulanyi bayitidde mu lunaku lumu mu lunaku olwo ovanga ku muntu ayita ovanga ku muntu atula butuzi mutoko shows bajja akomyewo yoyo sikoma nedda njogera mazima ovanga ku muntu bane mumpulirize ku muntu akula obukozi namulaba ku radio Simba Kyagulanyi ne ku press conference ne ku page ze abantu abo nabafuna njagala muna Uganda alaba Bajjo Zex badde talina authority badde efuna wadde muntu omu kyabadde naye okumanya ka Kyagulanyi kasajja ka amaanyi katunudde mu kamera ne kamuletera audience eyo gye mwalabye era neewuunya omuntu atamanyi maanyi ga Kyagulanyi ng'osekera Zex kuba Zex abeddala mu katono nnyo kadima teri Zex kyeyakola Zex abadde nga yatutta olubuto olunene n'ebigulu ogende ewa erugogo talina activity nebudi yakola muliza katono nnyo ntandise okusomesa we mbanga nsomesa ompulirizanga lwaki ogamba nti Zex waba ayina empisa embi lwaki principal yavudde n'amwenda osi kubanga Bobi Wine taba kukola ekyo mwandi mukubye nti alina omutima omubi tayagaliza baana bato Bobi Wine taba kuteeka mu effort ye ku last moment bandigambye omusajja alina omutima ki principal yakitegeera kino ekyabaddewo era n'amaanyi ge yatadde mu Zex tegabangawo nga principal abadde tali mu ggwanga yakomyewo Zex yagenda kankubulenza amanye ebyo katuwulira Zex yagenda n'akola so nga tabulidde Bobi Wine Zex yakola so nga talina ttiimu kuba kirina empisa embi kakati Bobi Wine yatudde mu kintu okulaga public talina mutima ki oba kitusala
tugwa bameka babiri nde ate nze nafunye essanyu ly'amaanyi nti n'abantu babadde olw'eddoboozi lya Bobi Wine kuba Zex talina kyali akoze. Zex mutwale ng'omulambo gwe badde baleeta obulesi Lugogo talina music yalanga bubi venue nnene ku ye talina mpisa mu bapromota talina mpisa mu bamawe talina mikwano mituufu kati kayija gotandikira kati njagala buli munnayuganda aseka buli munnayuganda asekerera Bobi Wine gwe muwumba tuutu gwe genda bw'oyita abantu abo nga tolanze bw'oyogedde bwogezi tingenda kuba Lugogo babeeyo ne tiyagasa avuge kati yaga tiyagasa avuge kadima kankuwa example kantandike ku kya Bajjo abawuza ba beat mu mpulirize tulina omukyala gwenjagala ennyo bamuyita Farida Nakazi yalanga shoye Lugogo emyezi egyo bagita feti Masaka feti naleeta ba Madrat buli muntu yenna wa Masaka namulangirako wallahi mu VIP mwali mu Bruno Keyeka ekyo kete kyasi mu VIP Bruno Keyeka lwaki mbigambo biwerekereze kyo kati nze nagenda nempuliranga nswadde era nze nagenda ali ku game ofuna panado mayinze oneralike nawulira nga sikikiriza nti kyekyo kibaddewo naye nga myezi egyo tuli ku fati ya Nakazibwe Bobi Wine Bajjo ono kati aleese ebintu nengamba waawo Zex okenze bisaze bisizimanyi Zex nga shoyo ye soka maiden ogendo tebulaya nobeera abati babitaddemu vibe kayina kyakimu babitaddemu vibe abali babitaddemu vibe kulabisaze kati labayo Zex n'agenda kubanga alina omukyala alina ssente n'abeereyo najja mu wiiki yennyini gyagenda okulamu show takwiraga Kaye kasimu nti mpisi zaawe tewali n'omu gwe yali agambye era nze neekanga nga